Australia abali mu diaspora abali mu America abali e Bungereza abali yonna gy'osinzira okubeera nga oli abali mu Uganda mbagala nnyo. It's me your boy Chance Ivan Munabutambala. Ensonga ze tugenda okwogerako mpanvu era nnyingi muko naye munzikirize mala okwaniriza baganda bange nga bali ku pano omuli muganda wange Farouk akansubira ali bulungi muganda wange Ofa Kayira MP2B kitundu kyawa MP2B waya TV jamasa ne Mwanyina Zekeira Mango zanguiza msajja wa amaanyi abantu balina beeranga bati ne Keira nambozi wa kutulina mugamba mutya tuli bulungi taata weekend tugiyingira okuba muko ku bibaala tuli mu weekend naye ebibaala tufetulwawo ogendayo abamu omanyi tuba ku nsonga za ggwanga ng'obudde bwonna tubutadde kunoonyereza biki ebigenda mu maaso mu ggwanga sebbaala ezo tetera nnyo kuyitayo n'ebibaayo tubiwulira buuza ku bantu abalabi ba Expose Uganda tusanyuse era okubalabanga bulijjo tukomyewo olunaku olwaleero twongere okuttaanya ensonga twongere tugatte we twakoma wiiki ewedde njagala kutumira abantu bonna buli gy'osinziira ng'olaba emboozi zino mu ggwanga erya Uganda abantu ba mu Amerika abantu b'e Bundibujjo Kasese Masaka Kalangala yonna gy'osinziira eggulu bannayuganda bonna ng'osobola okuteeka ka data n'otulaba kubanga muganda wange Ivan data wa bbeeyi nnyo mu ggwanga Uganda so omuntu waasobola okwefiriza sente n'ateeka ka data asobola okuba nga atulaba kikulu nnyo naffe tubategeeza nti tujja kwongera okugattako eddoboozi lyaffe ku ebyo ebikwata ku munnansi naddala ensonga ezigatta ku ggwanga lino. Okay, Keira ogamba otya gendi mpolampola obulamu bulungi leero sigulawo ka makeup bulijjo ngamba oba kizigo naye tolina makeup naye bannange buki webitera okuba buuza ku bantu okkiriza oyagadde abatulaba bonna Kachumbari TV Expose Uganda tubatumidde mugamba ki njebaleko mwebale okutuviewinga okutuwa views okusubscribinga mugende maaso. Ofa wanyisewo ogamba amanya amatuufu yeggwani Ofa Kayira gemanya amatuufu Reggae Soldier alikola sente buuza ku bannayuganda. Yes, bannayuganda mwenna gye musinzidde tulabira mu Uganda n'okusaasaanira amawanga mwenna gonna. Yes, nsanyusa okubalaba ku Expose Kachumbari totemya. Yes, tuli wano eno emakindye ku Raha Foods mbaagala nnyo mbaagalira ddala sijja babuuza Uganda mugiraba mutya n'ensi nga bwerira bwe mugiraba tewali kipya tewali ki tuli wano kwanja sensula na kuba wa buli kimu kigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe okusingira ddala nno Uganda. Yes, mbaagala nnyo mbaagalira ddala mwongere okusharinga osubscribinga n'okutuwa ku likes tubwetaagira ddala mwebale okutuwa obudde. Okay, awo wennyini wetugenda otandikira naye njagala n'okwebaza baganda baffe abali ku kamera omukulu Edios Media ne Yakubu Kyeyune tweyanze ge babeera ku kamera nga basobola okubeera nga babateera ekifaananyi kye mulaba ku screen. Tewawulidde waliyo ayagala ono agamba muntu waliwo omusajja aye yakwetaaga neŋŋamba oba nange buli kyanga yabuuzizza nti nno asobola okukola otya okwanja ensonga ze ensonga tebaziganangako muntu kuzanja naye mu ngeri ki ndowooza owulidde pasi ngikubye kati kiri eriggwe okwetuukira. Lwaleero ensonga gye tugenda osookerako yeya bannabitone abeegumbulidde omuze ogw'okwambala nga bwe baagala ne bagenda ku stage ate bafanzi bwe baagala obbakwatako ekidiira biba bikonde n'amacupa oba na buzindaalo nga bakuba bafaani ne bafaani obudde buno beegumbulidde omuze ogw'okuba abantu obucupa. So a case in point ekyokulabirako ye mwana muwala Winnie Nwagie eyabadde ku kivulu ekimu faani ye faani omu n'ayagala ate okujja amukwateko n'amukuba akazindaalo
abafaani kye bakoze kwe kumugoba ku stage nga bamwerekerezaako obucupa naye nga tetubirabye ku Winnie Nwagie yekka ne Spice yavuddeyo n'ayombera era ku stage ng'agamba babeera azze kuyimba ate lwaki mumukwatako mumusemberera ne mumukwata abafaani bo kye bagamba nti nobeera ate ozze kuyimba naffe tulina eddembe ly'okusanyuka wamu naawe gwe ki ekikwambaza bwotyo so naffe tulaba ddembe okukola ki okukwatako tekyerokedde ku bakazi bokka naye ne ku sayidi emu ey'abasajja so twagala tutangaaze eggwanga oba tulambulule eggwanga ensangi zino awo tutuuse muganda wange embeera egenda mu maaso mu bayimbi ne audiensi yaabwe etuusaawo era kyekirina okukolebwa kakati nsaba nsonyi njagala nsooka empiseewo akalango nti Raka Foods ku Lwokutaano tubeera ne discount ebyokulya 10%. Bateddeko discount 10% ensaniya ojja tuyina ebyokulya birungi nnyo wenjoyinga buli kyoyagala kiyonjo kirungi ebyokulya birungi ddala mutindo gwa nsi yonna so opposite Makindye KFC wojja ekifo kisangibwa kipya kiyoyote kirungi nga tugenda mu maaso ku mulamu ogwo wennyini mwami Ivan abantu bonna bannayuganda njagala bategeere nti ensi erina gy'eva ne gyegenda tuyina olugendo ensi gy'eva ne gyegenda art kubanza saagala kwogera nga bayimbi bokka art ayina gy'ava gye yatandikira naye waliwo kye bayita ennono y'ebintu byonna mu Uganda oba n'ebitundu bya East Africa n'ensi yonna njagala nnyo kwogera ku Africa oba Uganda li particular Uganda erina ennono kwezeetambulira naddala mu art bannaffe abasookawo mu art ono baali balina ebintu bye bakola art ye yatandikira ennyambala ebiyiiye n'ebirala ebyali ku mutendero ogwo bwe twasooka myaka egyasooka emyaka gy'ataano eyo egyana bajja balina ennyambala gye bambalamu ebiyiiye era byalina enjawulo ku bye tuyina otegedde Ivan kituufu naye tuzze tutambula ne generations oba ebyase bize bikola ki bibeerawo bijja bibaawo njagala tukkirize nti ebyase bize bitambula ebintu bize bikyuka engoye ennyambala y'abantu ezeekyuka kikkiriza obagaana newakubadde nti obuwangwa bukyaliwo naye muki njagala tukkirize nti art azze ayina dynamics wajja atambula era tujja tutambula n'emirembe n'ensi engeri gyekola ki yetambula abantu bazze bakyusa ennyambala engoye zetwambala kati si zetwayambalanga edda twayambalanga empande zaffe ng'ogenda ne balutunga nga luwanvu empala ekoma eri ng'ebikka n'engatto otegedde zijja kudda anti nkugamba empande zakomawo nga tunoonya fitting kati basala oli bw'aba n'engatto nga egudde ku ngatto bagamba oyo fala kati twambala fitting ne bwebeera mpale ey'olupande eba fitting babukolanga butono nga bukwata gwe mulembe gikola ki egiriwo muganda wange katono nnyo fitting si ya mulembe gwe no nina ku kifaananyi kya muzeeyi si wakane nga yali mu fitting mu myaka gy'enkaaga naye byawukana nga just wano wansi ate neegaziwa mu naye ng'ero yonna nga it's okay I agree nekyengezako okugamba nti ebintu bizze bikyuka edda tewaaliwo nnyo kwambala nzologereza kuba shara mwana bali balina engoye zaabwe zebambala nga zibakwata eno obubina naye ng'eno ziri ziti sinagamba tewaliwo kwambala njagala ompulirizeeko fashion zize zikyuka kakati saawa zino tuyina obukete bwe njagala ekigambo kiri bukete bwe buliwo bumini omuntu ayambala ate bino byenkugamba tebaga nti ayambala bukete olowooza nti kirungi kibi kivumu nti obukete buzze butambula naye zino brand zine endala tukopa tusobole okumakinga n'ensi bwekola ki njagala tukkirize tugaane European gundi amawanga g'e Bulaaya ga influencinga engeri gye tutambuzaamu obulamu n'ebintu engeri gye tubikola kubanga abantu bagala kumakinga ne international communities gundi omulembe oguliwo kubanga bw'abanga Nwagie ayagala kufaana mu kifaananyi ky'abakazi bali abasinga okuyimba wali nga nabo babyambala
Baliana baani Beyonce otegedde kitegeeza naye alina okugezako okubendinga ne trend ezikola ki eziriko so mu mbeera eyo beesanga bambadde ebintu ebifaanana bwe bityo naye byonna bye bakola njagala bakkirize nti ffe mu Uganda tukyakula bukuzi oba otegera kyenkugamba Ivan eno population oba bano bafans bakyakula bukuzi balina too much excitement bakugoberera okuva ku ssimu ekifaananyi kyoteeka ku social media n'alaba Nwagie yataddeyo nga ayambadde bwere ali ku biiki ngo ebinnya biri mu gundi zaabwe alaza amakugunyu kati ye obwongo njagala bakkirize nti namba zino ze tuyina tezinaba kuba exposed era zo zirowooza nga kiri kyenkugambye kalicha tukyakula bukuzi zo zirowooza nti Nwagie kyalaga 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 ku social media kyali ate si kyali ontegedde statement eyo bateekayo ekifaananyi ky'obusegu balowooza musegu kakati eri mu Bulaaya ensi ezaakula otegedde mu Bulaaya ensi ezaakula zigamba ono art omuntu alina obulamu bwe obwa art mu public nga azze okukola ki okuperforminga alina n'obulamu bwe obulala ng'avudde ku stage kati wano abantu balowooza bafanizi balowooza nti obulamu buno obwa stage bwe bulamu bw'omuntu obwa bulijjo mu lifestyle ye yaki kyenkugambye ntukyakula bukuzi so zino numbers abantu bafanizi tebannatuuka ku kiri ekigambo ekigamba nti Nwagie bwajja ku stage bwali si bwe bulamu bw'obutuufu obwaki let me give you an example kankusalemu kati ninnyo ekirimu bw'ogamba nti nno omuntu aba n'obulamu bwe obwa stage n'obwa bulijjo tolowooza nti nno ne ba artist kiri kibalemeddemu nti nno ate obulamu bwa bulijjo abuleeta ku stage kwaba obeera olesa ekifaananyi ekitali kya bulijjo ku stage abantu ne bakwatako nga tebakwatiddeeko waka ku booda nakutambula era kitwale nti nno ekifaananyi kya art kyekiri ku stage omuntu wa art yali ku stage kati awo embadde nzija njagala kuwako example y'abayimbi bemmanyiiko Shiba ndozo yomu kubayimbi abasinga okwambala obukete ku stage kikkiriza oba kigaana kubasinga naye Shiba mu bulamu bwe obwa bulijjo ali so decent kituufu ne bw'omusanga Shiba tasobola kutegeera nti yono gwe nalaba ku stage no sokolireko era Shiba tebatera nnyo mukwata ku stage mazima era siwulirangayo nnyo gundi ezivaayo naye kiri kyenjagadde okugamba nti obulamu olina okubulaga bw'olaga eno n'obulala nekirala Nwagie si bwe gusoose gundi zino zize zemutambulirako Nwagie abadde alina feva ebadde mutambuliddeko obuleti nti abantu bamwagadde wana ekivulu kye abantu bakiwagira nnyo era nga tukkiriza nti y'omu kubaliko naye azze alina ebintu bingi ebimutambulirako amawulire agatali malungi owulira Simaya yakubyawo sigaabiki okitegedde kati bw'obigattagatta kitegeeza obulamu bw'obutuufu bulabika bulimu ali ebit violent ndowooza kubanga waliwo ebintu ebitono by'olina okukkiriza bano bafaani tulina obbamanya Nwagie balina okumanya nti bajja okuyimbira mubaamu abatamiivu ontegedde mubaamu abanywedde enjaga mubaamu yooli ng'ayagala nze nkirabyeko waliwo abayimbi abajja ku stage nga musajja omuwala najja n'amuwahaga n'amulemerako ye ekirooto kye kiba kikoze ki kituukiridde yagala olunaku lumu ajja akwateko olutalo ku stage twalabako ba MJ ng'abantu balowooza sina bantu ng'oli ajja n'akwatako Michael Jackson bw'ati nekituufu omusajja ono omuntu n'akaaba amaziga so at some point eba too much excitement abantu tebalowoozamu nno olumu baba disrespecting nze naye mu mbeera eno njagala abayimbi bongere okumanya nti waliwo obulamu waliwo kagundi ke nalabye oli yazze n'akwata ssente ng'aziteeka Nwagie muki mu bbeere nako kaleega si bbeere anti tebakyambala buleega bambala bugundi kakati ebintu ebimu nze nsubira biri mayina naddala omulimo guno ogwaki ogwa art bw'aba omuyimbi nga Michael Jackson ku level gy'ayina
ng'omuyimbi asobola okujja n'agamba muleke najja namuhaginya ku gundi n'amufiirako. So at some point balina okumanya omulimu gwe balimu ne ku level gye balina okuinteractinga mu ne performance. Okay. Keira nga sinagenda ofa kuba ofa muyimbi ebintu bino abimanyi nnyo. Keira naliko nafuna omukisa nali ngezo kavalinga ku Silverback bali balaunchinga omwaka ngewezezza omwaka Winnie Nwagie omu ku bayimbi bayita naye nze ekyanyamba because nali ntadde kamera mu kifuba ng'ate n'essimu bwe ngikozesa naye yakwata nze namulabako n'agange nga bano bafaani abajja n'essimu okukola ki babeera wansi kuba abeera wansi sina selfies naye abeera group kituuti bano ababeera wansi nga bakwata bafaani aba n'essimu yagenda alageko wenda baddeyo mu kivu ng'ajja bw'ati n'asembera n'abeera nga atunuulira ddala bw'ati mu ssimu n'akwata essimu n'agikanyuga yakwata essimu z'abantu nga nnya azirako n'agaye ng'azikwata n'agikanyuga agikwata n'agikanyuga nga ye maybe mu birowoozo byalowooza sisi babeera wansi babeera bamukwata ki private parts ze ani azexposinze kirekawa faani n'omuyimbi ate n'omuyimbi ekyo kiyandisaanidde okukola eri faani we. Okay, neyanziza nnyo neyanzeege naye ngenda kutandikira ku society at large. Ng'ovudde ku ky'abayimbi nti baintroducinze new fashions kubanga be basinze okuzireeta ne bazipromotinga ne bazitambuza. Management ebiseera ebisinga ebeerawo okubagaidinga mu nsonga ezo. Omuyimbi wamanya nti addressinga mu ngeri eri indecent alina okubaako ne komo mu performance ze nti balina okubategekera stages olaba abayimbi nga bashiba toyina kwewa nnyo bantu kutuuka eri mu bantu kubanga olaba abayimbi abo mubalaba aseti za ggwanga ekyamazima omuyimbi aseti ya ggwanga omuntu asemberera omuyimbi bw'atyo ng'amuyinako grudge obanga oli amutumye nti genda omukola ekintu bwekiti obwo obucupa bwe bakasuka n'amuyira akacupa nga kalimu acid. Okweraliikirira kwa Nwagie nze sikulabako siraba buzibu ye mu kweprotectinga kubanga ebintu we byatuuka wano mu Uganda w'oteebereramu teri agenda kubeereramu. Ekya performance ze n'ennyambala ye agenda okujja ku stage ng'olwedde bamugambye agenda kwambala bw'atyo ogwo gwe mulimu gwa management. Enneeyisa ya Nwagie mu society ne mu bantu kyemba n'ennyamu abayimbi abamu ennyambala ze balaga mu videos ennyambala ze balaga ku stages ate ne bazitwala mu public life kubanga namulabako nga bamugoba ku offices za internal affairs ng'agendedde mu patra ne bamugamba esi ennyambala gy'olina okujja mu bottom office so baba balina okumugaidinga omugamba nti eyo ennyambala ekoma wano. Wawulirako emabegako minisita bwe yagoba abayimbi ogenda okuperforminga mu masomero era kintu kyekimu nnyambala nti balina okukola dressing codes balina okuba ne dressing code nti woba ogenda mu somero yambala tracksuit track zibeerawo ne sneakers bulungi nnyo ogenda ofiitinge mu baana bogenda performingira. Eyo ensonga nga ngitadde ebbali ey'abayimbi nze mmanyi nti management zibagaidinga bwe batyo just nti ekya Nwagie okubeera violent alina okyusaamuko kati ng'ebyokwonoona properties z'abantu omuntu asobola okusiba okutta essimu n'ogikasuka tomanyi ya ssente mmeka kubanga in most cases abantu bano abasemberera ennyo abayimbi be babisasula VIP tickets abataddemu ssente ze ate essimu yo ogikoze eki okusemberera ennyo mu bantu ye waba yeeraliikirira nti private parts ze bazikwata lwaki yeewa nnyo abantu n'abatuukamu singa oli ajja n'ekisona akufumita ki ekimutuusaayo ng'ate yeeraliikirira abantu omukwatako private party yo naawe ogira gajjalidde ati bo ye dressing gundi gye babawa wano n'abako muyimbi omu omukyala bamuyita Shakira yali akajja wano mu entertainment akyali mupya naye Shakira ya exposing ebifaananyi ng'ayambadde bugi string ayambadde obupale n'abiteeka ku mutimbagano gyonna ne ba promoters abamu abasajja besijja kwogera mannya ne bateeka Shakira ku profile pictures zaabwe ebifaananyi bye bimu ng'ali almost bwereere. So kitegeeza nti trend ya wano woyingira music ng'oli mukazi abamulimu bennyini ba promoters abategeera ki ekitambula mu bantu ne mu society be bagamba nti mweyambule. Okay. Maliriza. Kaakati njaga okwogera ku nsonga y'obuseegu obuli mu community. Abantu obwongo bwabwe babujjuza nnyo ebintu by'obuseegu ng'ovudde ku bayimbi bokka. Omuntu osobola okutambula ku street yawo nze ndi mukazi
tokunamye oluusi oyambadde jeans zo oyambadde bulungi omuntu nakusika omukono nakukwatako awo oba insultings oba mazemu ekitiibwa nga nze oba namwe mubasikiriza okukwata ku mukono ekyokubeera ng'osikirizibwa baako nekkomoli abasinga omukazi bw'otamukwata ku mukono talamanya nti omwetaaga omukwatako ng'ajja kati kitegeeza kalica mwagizimba bwe muti okimanyi nti wano obutateeka mateeka mu nkola kyekizadde ebizibu ng'ebyo kitegeeza time egenda kutuuka tusange nga omuntu bali mu kumurepingira ku street nga twegobanga nkoko wekiri kubanga abantu kati basukka balina okukoma omuntu omuyitako nakusikambula walaba nga tomufuddeeko nakuvuma empisa embi zijjudde mu bantu zirina okukyuka abantu balekerawo okukwatirira abantu empisa embi zivudde kuki gavumenti ndowooza amateeka tebagateeka mu nkola kuba nze kyemanyi okukwatirira omukazi ng'atambula bibi basobola okukusiba eyakwata ku mukono wamukutwala ku polisi namukuba luyi okitegedde nedda ssebo batusomesa n'okuba ne self defense kati singa yoyo agenda kurepinga nze ensawo zange ezo ziraba ntambula ne spray paper spray wonfuukira ezzike nga njijjamu nga nkufuuyira mu maaso kamulali kati abakugoberera omaze okkabawa bamanya kati bakuba mabega okay so abantu balina okukyusa mukole tugenda ade bakuba maaso bakuba mabega omuntu alabye ne paper spray abakazi bagatambula na paper spray naffe tutambule n'amazzi okay ofa basajja bakisusizza oli muyimbi naye most cases abayimbi basinze otteeka ku list abasinga okwambala obubi mwe muli ku stage Winnie Nwagie Ashiba Spice ne Shakira ne Cindy omuntu amanya atya nti n'ekifo ky'engendo yimbamu kyabatamivu because omutamivu bw'obeera ogenze yimba mu bbaala omutamivu waddembe okukola kyonna kyayagala okukola omuyimbi alina kweprotectinga atya ng'agenda mu audience ye n'ekirala abayimbi naddala abakyala bw'otayambala bubi ng'ogenda kuyimba bw'oyimbira tebanyumirwa ye bw'obeera oyambadde bubi tumanye tutya nti nno kati oli mu kalakata ya entertainment oba kati oleese kalakata y'ewaka teyanzeege tandikira awo kati ekisookera ddala mu byonna njasooka nkugamba ebigambo bino bannapanalisiti bannange ebisinga babyogedde naye nze nja kukubuulira okuva ku point of view eya discipline ku artist etandikirawo first of all etandika ng'ogenda okuyiiya oluyimba oba oli muyiiya oluyimba lwengenda okuyiiya lushootinga society kyoba lushootinga society ki baani bentunuuliza is it social political economical entertainment kakati nze omuntu bw'aba artist bw'aba ng'aveeka nalirowooza nti yalibadde ne management n'ekituufu mu Uganda management tetulina kye bayita artistic management teriwo ebiseera ebisinga weesanga ng'omuyimbi yafuga ate ba managers exactly era mu Uganda wano bonoonya ekintu kye bayita management kitono nnyo nnyo abantu batono nnyo bempa respect one of the biggest a good man yes sinagamba ngambye sigambe nti talina ngambye abasinga wano tetulina management bato yes ate ba artist abasinga bo benyini be ba manager be ba buli kimu kati nalirowoozeza nti before ng'ogenda oyimbira abantu mwali sose kwebuuza tugenda kuyimbira which type of audience yeetaaga nyambala ki because ebyo byonna as art obikaliculatinga before ogenda okusinkana abantu abo tosobola kuŋŋa nti ogenda kuyimbira ba elites oba abantu abagunjufu nga balina ekifo kye batuddemu tugambe it's a hotel nonga nti ogenda kweyamba mu lubiri omwana alesa ewa Ssaabasajja kyenkugambye nti ekyo kiva kugwe nga artist nobwotya bw'okaliculatinga byokola ki byoyagala kyakubiri obuuziza nti omuntu bw'ateyambula tayimba muganda wange njagala okugamba nze mu Uganda bemma gitunuulira olwaleero twava ku kuyimba mu Uganda tuli mu survival for the fittest mbaddewo ntya banansonyiwa okyogera ba artist bannange tewakyaliwo respect ya kuyimba tewakyaliwo kye bayita respect yaki okuyimba kintu kiri much respected than abantu kye balirowoozeza in fact omuntu omuyimbi teyalisosengana kulabika wantu wonna nga tonnayimba naye olwaleero
abantu osobola okutuuka ku kitundu wogenda okuyimbira n'ogendako awali akabaala already nga bafani bakulabye edda byeweekola onyweddemu oyombye ovumye bamanager kati n'ogenda okutuuka ku stage nga bakutegedde dda bakunyomye dda kyakubiri mwanyinaze ayogedde naawa example ya Shiba nakolako ne Shiba osi kyankusanga abantu nga bamukwatiridde kirabika akalculatinga nnyo distance ye n'abantu gwe bwoba omanyi nti n'ebitundu bye obiragajjalira nnyo lwaki osembera mu bantu otekeyo okugulu kati oba osuubira ki ebintu bino ebimu tubikola mu video naddala abaana abo abawala bakola nnyo videos nga balina bakanyama ababaweeweeta nga babasiize ebimasamase mu video mubiraba abagundi ba vixen yes kati abantu omuntu bwalaba nga olina likanyama liri mu luyimba lwo liri ku vixen likola biki ebyo eyo balimi b'ebikajjo waliyo naye yakola ennyama ye nga yakikajjaganze Nwagie lwalijja wano nange njagala mbeereko mu video ye mugenda mulaga omubiri ajje yeepime so naye nga tuvudde mu ebyo waliwo ekintu kye bayita ate nga tuzze ku nnono Farouk yakyogeddeko obuwangwa ekituufu kiri nti ne bwe tunaakola tuta twefuulamu simanyi tebuli ab'omulembe guno simanyi mbw ensi ekyuse ng'ettooke terikyukangako kuba ttooke muli amatooke nga bwe galinga matooke ate ne mujja mmwe ne mwambala bubimba olw'okuba tuli mu lwaki n'amatooke temugatwala mu mulembe oguliko ne mugatuuma linnya ki ne mugatuuma linnya ki kyengezako kyembadde ndeeta mu disciplines bw'ova ku kiri ekyokumanya ngenda yimbira baani kuba kyekikuma discipline as an artist era nze nja kuwa ekyokulabirako Lucky Dube bwe yajjanga wano Lucky Dube was one of the greatest artists oba is one of the greatest naye okimanyi bwe yajjanga ano yakolanga show bbiri lwaki yazikolanga yamanyanga nti wali abantu abataagala bya kiralu mubaayo abaagala ebyekiralu yakolanga show eri executive n'agikola ku tugambe nga ku Serena eyo tasobola kukolerayo byakola nga agenze nakivuba oba Namboole obadde okimanyi ne programu mu nnyimba bw'ogitunulira yakyukiranga ddala waba wayimba ennyimba eziri kamu then bw'ajja eno mubazze mubafaani bebbo bali omanyi bano be bafaani banfanfe abo be batema n'omukono naganze ku Lucky Dube enfiirawo bakwani ku gundi abo n'abakolera kiri kakati abayimbi baffe basoma audience gye bagenda okuyimbira ne regions nja kuwa ekyokulabirako mu region nga Buganda wange okunama kiri prohibited ekyo tuleme kwerimba tetunnavaamu culture yaffe eri ey'empisa era osooka kwebuuza nze ntunya nnyo ba artist bannange ebintu byebekola neŋŋamba ono bw'anaamala okuzaala abaana nga batuuse emyaka egibuuza ebibuuzo agenda bannyonnyola ki kuba buli muntu olina okuzaala ate olina ebibuuzo ebyokukola ki ebyokuddamu yes ebintu bino tubyekole naye nga tumanyi we have questions to answer abaana bw'onooba otuuse mu mbeera eri waliwo wano mannyinaze ow'ekitone yagira ekitone wano natya nnyo ne ŋŋamba omwana ono alinnyonnyola ki ekitone ne kitufuukira ekitone wano yamunnyonnyola n'ategeera kati omwana singa bafaani ab'emyaka gy'omwana ye bavayo ne bagatwa ku kitone kye twalabako nnyoko twagala tulabe ani yayimba kankanya nyoko kyeyakola balabeko ku ky'omwana oba kyekyamaama tusiga nsigo ki security wise okutta esimu y'omuntu ogikasusa omuntu watya ng'akuddiza oyinza okukasuka essimu ng'oli yaze ne girlfriend we nga yalina katooki n'akakukuba kuba tekamusala n'akakuba feesi yonna ne bajabya ku stage ebintu bino tusooke tubirowooze before you do anything how to come yakyo gwe nga artist oza kikwongerako okata essimu z'abafaani bo n'ozikasuka oza kikwongerako ki njagala tutunulire nnyo ba artist abazze n'empisa bwe zityo for a long time bali luddawa sijja bamenya naye mubamanyi abazze bakola empisa embi munnanga abantu basobola okukutereka osobola okuba owamanyi ennyo okusabayo nga ne bakola empisa embi tebakyebeera bakyakwetaaga olwa music wo gw'olina naye music wo because buli muntu aba ne time music wo bajja nga afeedinga waliwo kye tuyita nti omuntu oyo afeedinga naye akyalinawo ebbanga olw'ebyo byazaakola ki amaanyi gaabyo gwe amaanyi ago n'ogasigaza for a long time oba okay ofa tweyanza ekibuuzo kyenjagala okubuuza muganda wange Farouk
fani kye yakoze kirungi kibi. Winnie Nwagie kye yakoze kirungi kibi. Lwaki onteeka kalabba? Ensonga zino tubaye tumaze ozirambulula naye nga balambika ensonga nti violence tewali akigamba nti kirungi kubanga nalabye Nwagie bamukubyeko n'obucupa bamugye ku stage na bucupa. So nze nvumirira ekikolwa kyonna ekya violence ku side zonna ba fans nono akikoze artist. Njagala tukkirize nti bwe tujja mu nsonga z'ebivulu ebyo abantu babazze kucakala kusanyuka era babazze omuntu naddala ebyo ebivulu byolaba ebiri mabbali naddala ikonomi nga bweri omuntu atereka ssente ze olumu 10,000 n'asuula paka bwatereka omutwala jalabani Nwagie nga tonnalowooza promote yakuguze kyali ku mutwalo ne distance gye yavudde otegedde abantu n'abamu batutambulira ngendo ontegedde Ivan nga tonnalowooza nti promoter yajja okugwa mu loosi eyakuguze promoter ono omulaba abantu tebamumanyira tebajja mulaba bw'anaakuteeka ku gundi ku posta bagamba tuzze kulaba Nwagie tebajja kulaba Balamu tebajja kulaba Abitexi tebajja kulaba Balunywa tebajja kulaba Ketti tebajja kulaba Bajjo wabula Bajjo yakuyambako okulanga bajja kulaba Nwagie bajja kulaba Spice bajja kulaba Chameleone bajja kulaba Lutalo n'abalala empisa zo ebikolwa byo ne music bijja kuditamininga numbers zinajja okulaba nnyo ontegedde waliwo abantu abazze balina music njagala kukubuulira nze bino bye nkugamba si kugereesa Jose Chameleone waliwo bwe yatuuka ng'abantu bivulu tebakyabiyingira sigamba ono talina music nga ne music amuyina era nga yasinga naye olw'okuba empisa ze ebikolwa bye n'abantu bali batandise okugamba nti Chameleone tajja n'ebirala ng'ebivulu bisala so empisa zo nkuwa example endala waliwo abantu be bajja okulaba ekivulu just sympathy omanyi lwaki abantu bagijjako abantu abaseera basinga bakwatibwa sympathy baba bayina empisa ennungi waliwo abayimbi abatambulidde ku sympathy emyaka mingi mbakubulireyo wano musuuza y'omu ku bo Erikeza ali ku sympathy abadde ku sympathy talina nnyimba n'ennyimba ne we yazikola mu kusooka waliwo ebiseera nga talinaawo nnyimba naye nga abantu baga bambi bamukyaye otegedde bambi Lutalo ayimba bulungi naye ayina ne sympathy ayina empisa okitegedde Juliana Kanyomozi bali talinaawo nnyimba nga talinaawo lwikwata lwirimba talinaawo naye nga bagamba mukazi oyo talabika wa bbeeyi tamala galabika yeewa ekitiibwa takunama takola ki ne bajja Mariya Ndagire yayimba n'amala era babaako ewantu bamulanze abantu bajja omulaba olw'ekitiibwa ne legacy gyazze omukululo gwataddewo atogenze ne mu branding engeri gye branding ebyo byonna branding era egatta n'empisa owulira muganda wange Misa Kisemakula empisa n'embeera zo nebyotaddewo wali omuliddeko otera omulya mu conflict z'abantu ebyo bigoberera yogera ku muganda waffe Kireva gye singa yalina empisa yani alibadde amulonda yessaawa zino gy'abadde so byokoze omukululo gwo empisa kintu kikulu nnyo mu bintu byonna byetukola mu business mu bintu byonna byetutambuliramu kakati mwannyinaffe Winnie Nwagie obulamu bwe bwe bunaaba tebuliimu mpisa bw'anaaba takyalina mukisa gukola music ow'amaanyi oyo kulevu kubanga waliwo abantu abati batalinawo music naye nga bakyabayita ku show nga bakyafuna omuntu agamba jangu kutegeke jangu ku kivulu kino bw'anaaba takyalinawo mukisa gwa music ejja nga asigadde average ajja kutuuka nga takyalina we bamutegeka kubanga ekintu ekira kisobola omweyimirira empisa
teziriiwo era abayimbi abo bangi talina mpisa kikyogezako okusima oyagala kunteeka ku kalabu bankugambye bw'anaabanga enkola ye akyusizza ya violence nga bano abamusasulira sente kubanga njagala kuira promota nga bwe nikugambye nti promota akutegeka okusinziira ku demand kati mwona bato kyalinayo music nga ne demand abantu tebakusaba omusajja yagenda n'alinnya ku mmeeza yali alinnye n'abagereka lubiri olya muganda wange nakati obulamu bwe kikyamutambulirako otegedde naye nga musajja muganda ompulira taata so mu bulamu bwaffe byonna bye tubaamu oba tuli mulayimulayiti oba tufuuse b'amaanyi tuddemu kye bayita obuntu kintu kikulu nnyo kubanga bano bagamba agali awamu oyagala Winnie Nwagie ayambala eggoma esinga ajja okuyimba empisa si onyambala siza empisa ontegedde tukuwaddeko ekizampo tugambye Shiba Nwagie tasinga Shiba kwambala bukete ne Shiba alina obulamu bwe era Shiba bw'omusanga out there nga tali mu biseera bya performance oyinza n'omulinnyako n'okola ki n'otambula amanyi business n'obulamu bwe obwaki bwa bulijjo ono agambye ensi yonna yakiraba nti muganda waffe bamugoba ku internal affairs nga yambadde patra why do you put on patras kubanga abaana baffe olaba njagala kubuulira ffe ebyo ebivuna tutwalamu baana baffe naye abaana baffe bakulaba ku TV you inspire them kakati akusanga emisana ntambudde nengenze naye ku internal affairs ng'oyambadde ka patra okay nga tumaliriza ewa Winnie Nwagie message gyoyinza mugamba Winnie Nwagie ndi fani we she's a good musician ali so dynamic and good ali versatile otegedde era nze abayimbi abatono ennyo bensobola okugeza ku Nwagie olw'ekitone kyalina abakyala njagala mubuulira tukyamwetaaga mu industry otegedde musaba akyuse mu mpisa bw'aba ayina njagala afuna abantu abamugayidinga kubanga nze nsuubira Nwagie yalibadde w'amaanyi n'okusinga bw'ali uliza ebigambo byange yalibadde w'amaanyi okusinga ne bw'ali naye olusanga olw'empisa ze zikyamulemeseza okutuuka ku level gye tumwagala kubanga singa Nwagie akompitinga na West Africa nkubuulira mazima she's good to that extent no she's good to that extent nkubuulira owulira sebo so Nwagie musaba amanye enkolagana gyalina okukolagana bulungi n'abantu era amanye nti bano bafaani be bazimba kariya okay yes tweyanziza Keira Nwagie ng'ali ku stage oba n'omuyimbi omulala nga Nwagie sibaisizana naye acomplaininze ye protecting atya eri bafaani naye atambule ne spray nga gwe bw'okola nze spray yange ya protection kubanga naye gye tutambulira tomanya naye ajja abaagenda ku stage otambula omuntu nakusikambula ne waba oyambadde bulungi nga tetalina nakyagamba omwesikako n'omugamba owaaye ndeka nfe ku bizinensi zange n'alyoka akugamba kati oli wakabi nnyo abantu basiiwuka empisa luli abadde akulabye nti oli wakabi bw'ogaana nalabako edikenzo ng'akuba omuntu microphone alina bye yamuyiira n'awulira obusungu n'amukuba microphone n'amaanyi okiwulira ne ngamba ye abantu abamu teberi mitinga omuyimbi oyo abazze kukusanyusa kubanga oba omwagala waliwo omuvi emu gye nalaba bagiyita Serena abayimbi basobola ogiwakinga taata wa Serena engeri gye yamuzimbamu okumutuusa we yali oyo omuwala eyafa mu was it 1994 kakati Serena alina sho gye yali agenda okukola mama we ng'alina fashion gyamukyusiza ey'okwambala baali bamumanyidde mu kwambala engeri eri decent n'amwambaza empale ne kabra akaliko obugiltaringa taata we n'amugamba ekifo taata we n'amugamba nti government management enosooka okikola okola surveillance n'omanya audience omuyimbi gy'agenda oyimbiramu n'amugamba abantu b'ogenda okuyimbira Serena bangi ate bakwagala nnyo music bamwagala to the extent nti some of them they are addicted balinga abanywedde drug Serena yatuuka mu kifo okutandika okuyimba n'amugamba you have to find a way to handle that audience
kubanga baali banyeenya stage ng'egenda kumenyeka ng'ate weemenyeka n'agwa wansi ye protection yokka gy'alina. Abantu basobola okukulinnyirira, buli omu aba ayagala akukwateko, buli omu aba ayagala alabe Serena afaanana atya, basobola okukwettira. Naye ng'ekikussa mukwano gwe bakola ki? Gwe bakulinako. Kati n'abayimbi tetubagaana kwambala kubanga babagamba ogenda mu bbaala togenda kwambalirayo gomesi. Ogenda kusanga bayo bafaani bambadde kyekimu nga w'oyambala mu videos. Kyonna kirabako ku show ya Shiba. Abaana abasinga obungi abagenda mu show ye baali bambadde nga wayambala mu videos. Kati olina okufuna engeri y'okubahandlingamu mpozzi n'okubalwanyisa, ekyo si kirungi kikola mu public. Ekirala engeri gy'orespondingamu n'amawulire. Okwogera okwogera nga tofaayo vulgary, oddamu nga bw'oyagala. Olaba omuntu asobola okukuba oluyi wabweru wa kooti ne muyingira kooti n'afukamira n'akwetondera n'akaaba n'okaaba ne bagamba bambi teyakoze eki teyagenderedde. Naye ate wakuba n'adda ne wayi n'amugamba nakukubye nja kwongera, bagamba ye omuntu ono aliko ekikyamu ali violent, kitegeeza waziza omusango naye tokimanyi tiwagukoze. Kati Nwagie afuna engeri gy'abikkirira ensobi ze. Violence ze nziwulidde emirundi mingi mu mawulire, mpulidde Nwagie yakola kino. Nwagie yakola kino ebiseera ebisinga omuntu anyiiga ate buli omu ayina engeri gye yareactingamu kwani amunyiizizza. Lwakuba nti abantu bayiikiriza nga akimanyi nti gwe olina obusungu bungi ojja mumukuba era n'otukkiriza kyakola ki. Nwagie senga audience oba faani ajja n'amukwatako akola atya? Bafaani tubasaba beefuge tebadda musemberera bayimbi bakisussa. Bw'oba osasudde ssente zo ku mulyango funa distance ekumala olabe omuyimbi wo sente ziggweyo. Waba osobola kwata essimu yo zoominga bye weetaaga mukwate okole ki? Tomusemberera. Obiwaddeyo babikwata. Ebiki? Bye beetaaga. Nedda essimu eba bazikiriza oyingira ebyevulu kitegeeza akkirizibwa okukozesa kamera. Anti Nwagie azikabajjako n'azikasuka. Ati kati distance eyo ya Nwagie okusemberera faani amuggyeko essimu ng'agijjeewa. Gwe lwaki omusemberera? Aba asembedde mu bantu. Nedda lwaki osemberera bafaani? Omuyimbi talina semberera bafaani. Omuyimbi ne management zaabwe ne babodegaadi baabwe batambula nawo balina obbawa limit. Nalabako Justin Bieber nga performinga. Omanyize ndaba nnyo international shows. Justin Bieber, Miley Cyrus y'omu ku bayimbi abagenda ne ku stage nga almost ali bwereere. Ayambala empale n'ayambala G-string n'akaleega nga kabuuzi n'agenda n'aperforminga. Naye Miley Cyrus ayimbira wano nga omuwagizi ekinene ennyo takyasobola okukola kuyita mu katimba naye tasobola na kutuuka almost stage weeri nga tebannamukwata. Abaffe babaala. Anti kati balina okukola stage ne babalekerawo ne distance bafaani we bakoma okwewala ebintu ng'ebyo kubanga abantu banyiiza. Okay, nga tumaliriza Nwagie bubaka ki bw'olina gy'ali oba audience? Audience ya Nwagie tukimanyi bamwagala era nze obubaka bwe mbawa bamusonyiwe naye abeetondere naye tebaddamu musemberera bakimanyi tayagala mukwatirira. Nwagie si Spice Diana nti ye ajja kubuukira muzine mwetooloole muzunge stage yonna naye taddamu kubanga ye Spice ali free ne Nwagie yennyini yeefuge kubanga bino ebintu by'okukuba abantu okasusa essimu y'omuntu omuntu ajja kukuddiza. Okay. Oli ajja ku penetrating ayite mu bantu akuba ekikonde oba mulwanirawo ku stage babawunsa bagenda okujjawo nga bamaze okukuba. Ofa ebintu wali ofunyeko challenge eyo faani najja ku stage nakola ekintu ng'owulira oyagala mukuba n'akujjako? Babitukola naye ate ffe abasajja tempa yaffe teri nga y'abakyala bano. Abasajja Katonda ate ffe yatukola bulala. Kenzo kye bamukola wakira omuwala asobola okujja n'akukiisinga. Ebyo bitutuuseeko nnyo. Najja n'ava gy'avudde n'omwekanga ng'emimwa agitutte. Wakola otya byakiisinga? Ate wabaawo kyokola just era osala amagezi n'omwejjako neno waliwo atakukwata n'akunyweza nga balina namukujjako bujja nga ye yakutte n'engalo zino n'alippa. Eriyo gwe nagwako naye mu musenyu ne tuva ku stage paka mu musenyu wansi bamunsikako ng'alemeddeko. Najja mu kisaawe akwate ku muzannyi w'ateebye ggoolo.
oyina kweprotecting otya senga ekyo kiba kikutuuseeko. Ebisinga tubyogedde mu Uganda kati waliwo ekiri beyond njakuwa ekyokulabirako Michael Jackson waliwo concert emu oba yali agikoze mu nsi ki ku security yali German ku security Michael Jackson gyalina esinga neya president w'eggwanga bwe yagendanga mu nsi yonna nga security gyaba naye esinga neya president w'eggwanga omukazi gye yava okujja okuyoola Michael Jackson bonna bamwekangira ku stage akakyala kajja ne kamuyoola ne bayitawo kutaka akasajja akatuke kaali kawewukangeewo namugamba era yali surprise yunagamu muleke you know and it became fun naye kati wano osanga omuntu omu yali badde akakuba ngumi n'agwere wano tulina ba artist balonire ne ku stage nakuba omuntu nakuba fani olwokubaza okwekubya naye selfie naye ng'ebyo byonna birina kukolebwa wakati wa kinakugambye audience kijoogendamu mugenda gihandolinga mutyakuba bisuubira ebyo. Okay, obucupa efuuse culture mu Uganda omuyimbi wabeera nga alina kyakoze butandika kubeera bucupa wabigiyayi watandika mpolampola bufuukira ddala obucupa buno nno kituufu bufuuse culture naye mu kubulwa empisa wakati w'aba artist nga tubadde twogera n'abawagizi ate bennyini betuyimbira nabo bennyini n'abawagizi bennyini tebalina ki discipline. Nakirabyeko twabadde ebunyolo Masindi twabadde Masindi ku kivulu kya radio yaayo naye njagala okukakasa tewaliwo omuyimbi gwe babadde bawabudde bayimbira kati simanyi kyabadde kibaleese nga buli muyimbi alinnya ku stage ekinene oyimba ennyimba 3 bwoba olina erinnya ne batandika obucupa yes bagobye buli muyimbi anti ku stage nga bagalani era naleka Nwagie yennyini yaddako ffe ne tusimbula simanyi oba ye yabamalako atya nabo naye nga buli muyimbi baamukuba obucupa oyimba lumu 2 olwokusatu nga batandika okuba badde manyi buli waneno simanyi abantu bayingira mu bivulu bino ng'amaze obbakebera tegedde nga tebalina kyakulwanyisa kyonna kati abantu kyebayingira nakyo munda kibagula gaba mazzi mune munda gabaamu munda mubaamu amazzi mubaamu emyenge buli kimu n'ebyokulya kakati omuntu alowooza okukuba eccupa akijja kubadde ebiri kati obutamati okulumwa ekyalibadde ngaokulaga obutali bumativu n'agamba katukasuka obucupa kubanga ecupa alowooza tekakola ki tekakola damage so kyobola bakozesa obucupa naye bukuti babukozesa ku mbeera egamba si bamativu ekigenda mu maaso kati ekyebunyolo kyo kyansobeddemu manyi lwaki nkireese nkugambye tewali muyimbi gwe bataakoze eki gwe bataakoye obucupa ne gwe balanze nga bamanyi nti gwe bazze okulaba baadde bamukuba obucupa nga kasita oyimbayo ennyimba zitya simanyi kyannemya kyene okutegeera lwaki nkireese kiraga nti ne audience gye tuyimbira ebiseera ebimu eri indiscipline yes lwaki nti omulembe guno generation ino okuba nti ezimbiddwa mu ngeri y'abakulembeze obuteefiirayo ku baana ku generation because kino munatusonyiwa but today leadership ze tulina children rights simanyi people's rights simanyi but abantu tebakyayawula right ku truth byanjawulo it is your right but is it the true thing to do? Are you true to yourself? Weyambudde, it is your right, but are you true to yourself? Are you honest to yourself? Oh, Luzungu. Kyengamba nti bwe weeyambudde ddembe eryo naye oli w'amazima kyamazima gy'oli okweyambula oba otegeera kyenkugamba kati omuntu oli bwakukwatako oba bwakola ki naye atera ddembe eryo obadde okimanyi anti aleeta eddembe ate naye eddembe eryokukwatako kuba omweyambulidde lwaki yo mujjako eriri emmeeme yo erina kyemugambye nti ddembe oyinza okuba naawe kyennyini kyokoze okoze ekintu ekimusikiriza otegedde kubanga oli mu public bayibuli egamba tokemanga mukama kikemo oli mu public nina mukwano gwange ali mu kibuga New York yankwatira video ng'ali mu sama ina cafeteria emu gyagenzeemu ng'asanzeeko abawala aba kasatu sama season naye ng'abawala bali bambadde obuleega babuyita bobutube n'obupatula nga buli light butangaala n'ennika munda baziraba nangamba yii naye abaana beeno bannaye eddembe lyabasukkako daba omwana aze mu cafeteria agula byakulya tosobola mumukwatako
wadde n'okuba nga munsi wamusembe olina era mu culture ki Kati- twabyogedde byonna Wanaamateeka tubidiscussing abantu. munsi ki mu Yambale culture bubi amateeka ga kudefending waliwo etteeka erigaana omuntu okwambala Nokeira. twala onsibe weeriri welibaawo ntwala onsibe Weeriri. olaba gwe yakwatako wamukuba lwete wamutwala dress code weeri Keira njagala okkirize kyetuva okwogera twakyogedde buli kimu twakyogera wano era newuunya abantu abageza era oyogedde ekintu kyesitakkiririzaamu ekyaki people omuntu wagenda ku makya nayagala agerageranye Uganda ku America oba Bungereza bino ebintu biri tota different aki kirala bano balina ensonga era lwaki bakkiriza ebintu ebyo okugendayo for example kati saawa zino mu Bulaaya omusana hotness temperatures ziri ku 42-40 yeah otegedde kati 42 to 40 omuntu tomusuubira abantu beyambula engoye ne bagana okuyita obwereere temperatures wano saawa zino ffe tulaba omusana mungi ne tuli mu 24 waliwo nayambadde ne jacket tuli abiri Kati munya Faruku kati kankubuuza. ate nga tulaba muki mungi so abantu abamu bayisa amateeka okusinziira ku environment n'ebitiibwa gye bali Yeah. kakati n'ebirala byobadde ogamba simanya omuntu ayinza okuba ayambadde ebyo ng'era kikkirizibwa naye wano seba amateeka ag'okwambala gacha culture. amateeka gateekebwe mu nkola weegali Tokkirizibwa nja kuwa kukwata ekyokulabirako ku muntu, lwaki oba omukwatako? nzijukira edda ebiseera abasajja baali bayitiriza nnyo mu myaka gye2000 abasajja bayitiriza okusiiya abakazi okukwata ku bakazi kyobadde oyogera nakusika n'omukono ebyaddala n'ogaana babikolera ddala nakati bakyabikola okukuba abakazi ku bubina yali omukyalo Nakati omu bakyabikola. eyaleeta konsaani eyo amateeka ne gakolebwa nga makakkali ddala era ekyo bolaba kati bwe ndaba n'omuntu akyabikola nkutya kuba etteeka weeriri basobola okukwatirira okukwatira ddala n'omu ku bakabinadde n'abakazi babyagala ani tokkirizibwa abyagala babyagala bwe baba babyagala banoonye ensi gye babikolera Anti era mwebali kati wadde okyambuuza kati nze mwannyinaze Nwagie n'abalala bafaananako nga Nwagie nze nja kuva agulu nga mbagamba ebigambo bino nti obulamu bwo bulowoozeeko off stage after stage ng'omaze obulamu bwa stage obwo obulamu bwo obuddako obulowoozaako ki okay ensonga ya Winnie Nwagie n'abayimbi abalala abambalanga ye oba n'abalina empisa ng'ezize bwetu webadde kirungi nnyo okujjamu ekyokuyiga wabula osobola okuteesa naffe wakati mu comments ku mikutu gyaffe Katume TV Expose Uganda wonna tubeerawo ne TikTok wonna social media platform osobola okuteesa naffe kyoyagadde tutereezeemu kyoyagadde tukyuseemu kyoyagadde kikolebwe oba n'emiramu emirala osobola okuteesa naffe tuba tujja kubeera nga tukuddamu ensonga